Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti eya TikTok mugende maaso n'ogyegatta ku lunaku olwaleero jakadde mbawe ku ddagala lino ekyamazima eddagala lyo liyitibwa taaba naye eddagala erisookebwako eriyita bakasitoma nyagadde mbeere nga ndibawa eddagala erisookebwako buli muntu lyasobola okubeera ng'afuna ekyamazima funa taaba nga bw'omulaba mufune bulungi fuba okulaba ng'omwanika mu nnyumba akale ate singa mukama akuyamba n'omusanga ku kikolo ng'akaliddeko oyo ate aba akola ddala bulungi nnyo kijja kuba kirungi kati oba tumusanzeeko ng'akalidde ku kikolo funa ebikoola byanike mu nnyumba bikale bulungi oba obyanike mu kisiikirize ne wava omusana bwe bimala okukala beera ng'obikolamu ensaano kolamu ensaano kwegamba munyigeenyigire mu ngalo munyigeenyige oba omusekule obeere ng'osengejja ensaano yennyini w'omala okukolamu ensaano beera ng'oteeka ku ssigiri okugeza kati nga ggwe owa wooteri afumba emmere asiika capati simanyi nsiika mwogo biki ebyo obuntuntu bwe musiika beera ng'okozesa eddagala eryo mu kuyita bakasitoma ly'eddagala erisookebwako buli muntu ly'osobola okwekolera nga toguze ggule nga tonnaba kuteekako mmere ku ssigiri sooka oyiwemu ensaano ya taaba oyo obeere ng'oyogera nga bwe ngenda okubuulira naawe owa capati ng'osiika capati nga tonnaba kussaako ekyo kye musiikirako capati sooka oyiwe ensaano ya taaba oyo mu muliro ogwo enyooke ng'oyogera mwenna musobola omukozesa ku nsonga eyo ey'okuyita bakasitoma kasita oba ng'osobola omunyookeza okitegeera kugambira eddagala erisookebwako ly'otagenda kuteekamu ssente ate nga likolera ddala taaba oyo akolera ddala kati eddagala eryo oba oliteeka ku manda ng'olinyookeza beera ng'olamiriza bw'oti jasi bigambo byangu nnyo oyogera mpolampola n'ogamba nti bakasitoma mwenna mutambulukuke nga mujja mugule byentunda bakasitoma mwenna mutambulukuke nga mujja mugule byentunda bwe kityo bwe kiri kambayi WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola WhatsApp namba yange eri 0777373401 yeeyo WhatsApp namba yange mugende mu maaso n'okwegatta ku channel yaffe eneyitibwa Kyayiti.